ekijjo omanyi kinyaga bitono, embiro tezinyaga byenda. Ate era Abaganda bagamba nti kamunye ow'empaka yakubya nnyinimu enduulu. Omuko ow'ensonyi oluwombo lumuyikako nga atunula. Kamunye ow'ensonyi Abaganda bamugereesaako nti atwala ssanja. Bassebo ne bannyabo mutya nno atenderezebwa oyo Kajingo Nantalabika Ssebwannaku Namugereka Ddunda okubeera ng'akyatutengezza obulamu kkira akabbula akatemba ku nnyanja. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere neddira emmamba Kakobozi akabbiro Ggongolo Nakawuka bwe ntyo nsibuka mu Kabaka Bukulu Kimala Empaka Ettumba ali mu ssaza Busiro. Kabaka ono gwe tusibukamu y'omu ku abo abaalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yalinga ekyayitibwa Muwawa n'abantu ab'ebiro ebyo abaali bayitibwa Balasangeye. Nkyali mu mbuga ya Ssenga Namirembe wano Empereerwe nga tonnatuuka ku Muvule woba osinziira ng'obadde ova Kampala naye oba obadde ova Gayaza Omuvule oguyisa ate n'otuuka we batundira Entebe. Kakati naawo wojja okusinziira okubira ku Ssenga Namirembe essimu. Ssenga Namirembe ajjanjaba endwadde empitirivu obungi. Buli kirwadde ky'olowoozaako simanya bino ebyakandira bino bikwata abakyala ne basiibwa mu bifo ebyekyama, ebirwadde nga ebya aniya, ebirwadde nga eby'enziku, gonooli oba endwadde y'abazira, byonna alusaazi ebirwadde abijjanjaba Ssenga Namirembe. Ate buli kirwadde ayina eddagala lyakyo ng'eddagala eryo likolera ddala ku kirwadde ekyo era nga togenda kuddamu kikaaba emirembe n'ennaku. Kati Ssenga Namirembe mukubire ku 0704 28 98 3 0704 28 98 3. Kakati eno gye nkutte Mumbwa. Emumbwa eno bo wenna alina ebizimba ekikwatagana n'ekizimba. Ebizimba biri mu lubuto, ebizimba biri kungulu. Eno Emumbwa yo teraba ku bizimba. Waliwo abakyala simanyi nti ngenda n'empulira nze mbiwulira nakugereesa simanyi oba waliwo n'abantu nti simanyi nina ebizimba mu lubuto. Obeera otya n'ebizimba mu lubuto ng'olinga atamanyi Mumbwa eno gyeri. N'olw'ensonga eteraba ku bizimba. Abakyala abamu n'obeera awo simanya nti Emumbwa simanya nti ebizimba bwe byagenda simanya kunnabaana simanya tokyayinza kuzaala simanya bakuteekateeka kulongoosa kwegamba ebintu ng'ebyo bagenda kulongoosa bagenda kukwata ssente nnyingi z'ogenda kusasula. Gwe ky'oba okolagula Emumbwa eno ya 50,000. Emumbwa eno ogisire mu mazzi agookya oba agabuguma. Bwe wenna nnina kizimba 50,000. Bw'oba ogyetaaga delivery ajja kuba wuwo. Otuma omuntu ajja agikuleetere ku 50,000. Tokkirizibwa kulongoosebwa n'omulundi n'ogumu nga tonnasira ku Mumbwa eno. Kale sooka ogigule. Bw'oba olimu okubeera nti nno tokkiriziganya nakyo oluvannyuma gw'onoomala okuginywa kale ogende bakulongoose. Naye nkakasa bajja kugaa tewali kye balongoosa kubanga ebyo byonna bigenda kuba bifuuse kaafuma ng'ensawo ey'ekiwero egwa mu muga n'otosigaza kantu. Kakati ennamba ngikuwadde eri 0704 28 98 3. Kantuuke n'embuulirire. Embulire y'olunaku olwaleero egamba nti okulwa ku lujja kukulabisa okugulu kwa ssezaalawo okutaatuuka. Okulwa ku lujja kukulabisa okugulu kwa ssezaalawo okutaatuuka. Kakati ebiseera ebisinga tekyabanga kirungi bakaamwana okubeera nti nno balemera ku bussezaala oba beetalira nnyo ku bussezaala. Bwe yabanga azze ku bussezaala yabangawo ebbanga ttono n'agenda nga tannalaba kyatajja kusobola. N'olw'ensonga eyo mwewale nnyo okubeera nti nno weewuubawuuba ku bussezaala naddala ng'oli mukaamwana ate oluusi nga ne ssezaalawo waali bw'aba yafa ekyo kyanjawulo naye bw'aba waali kyewale nnyo. Omuganda wagambidde nti okulwa ku lujja kukulabisa okugulu kwa ssezaalawo okutaatuuka. Twewale nnyo embeera eyo. Tuwe obussezaala ekitiibwa. Tewotodde eri tomalaawo bbanga ddene ojja kuggwaamu ensa. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere bassebo ne bannyabo ndidda ne mbalaba ly'ebbanja ly'omugenyi.